twatwogera ku 20%. Mu lukiiko olwitiddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda Frederick Kasiyezimula olwetabiddwamu bassentebe b'ebyalo ku magombolola 3 okuli Makokoto, Bukuya Town Council wamu ne Bukuya Sub County n'abavunaanyizibwa okusolooza omusolo mu bitundu bino nabo tebalutumidde mwana. Wano banjudde ensonga ebakuŋŋaanyizza olwa ssentebe okwekubira enduulu ewa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi ku ngabanya y'omusolo ogusoloozebwa mu bitundu byabwe. Kanaluzaala yavudde ku nsimbi ebitundu 25 ku buli 100 eziteekeddwa okuddizibwa ku byalo okusinziira ku musolo oguvaayo, kyokka tawunikirako mpya Bukuya ensimbi zino azibulankanya. Mutu atubuulire ssente ziri luddawa, twagala zikitya, twagala ki ekyo gwe twalikonye. Kakati ku ezo tujjako ebitundu 25 ne ziddayo mu byalo. Naye manyiza 25% awamu bagezezzaako okumuzaayo naye nga bazzaayo bitundu awalala bwe tebafiirayo ddala. Oluvannyuma ssentebe Zimula atadde ku Nninga Tawunikira Karubina Nakabirye wamu n'omuwanika Emmanuel Kalule aba Bukuya Town Council bannyonnyola amayitire ga ssente zino. Mukimanyi bulungi twatandika enkola ey'okusasula ssente ku system gye bayita Ilograve era n'ebyuma baabitwa mukamaffe tulinaawo lina tusasula ku system. Sente tetukyazikuŋŋaanya mu cash. Musomero ye have a masters omulyono mukulu byasoma era musiigako positive diplomas obungi naye tenjagala okubategeeza amateeka nga manyi era nze ndi mukugu mu bino myaka 27 ndi mu finance sigenda nko mu paaka. Kyokka ekisinza okutabula bassentebe ye muwanika okwogera mu ngeri y'okubalaata nti tebaasoma era nti tebasobola wadde okutegeera by'abadde ayogera, kyokka nabo bamwambalidde bwe bakubye ebituli mu bibalo by'abadde abawa. Omusajja owa masters abaze miliyoni 5.40 n'azigabanya bakyamaani 40 nga buli kyamaani afuna emitwalo 5. Naye tetugamba sente zaffe zitulina okufuna, tetuli mu kuseka, tetuli mu muzannyo, twagala ssente. Ssente ezo zaakyamu zaayogedde okujjako nga waliwo ekkulu eddala lyezakwata n'agabirako bannaffe akitunnyonnyola. Ekiddiridde nga baagala bano bakyusibwe. Mwendala temuzibanja era muli very comfortable ne bazibbira wano. Bwe ngamba wano basitegeeza Town Council yokka ntegeeza district yonna. Okusinziira ku tteeka Local Government Renting Act 2005 lirambika nti minisita wa gavumenti ez'ebitundu yanaasalangawo ku bitundu bimeka ku buli 100 ebinaggyibwanga ku ssente ezikuŋŋaanyizibwa mu kitundu ku magombolola ba Town Council olwo ebitundu ebitasukka 75 ku buli 100 zidde mu byalo. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV. Ssente zaabwe ez'okubala abantu era bazibanja